Okati TV Nera nsaba baka wange bugende eri abatuuze ate babwanukule nga we nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta zizino zindese era nvudde bukunja mu kyakwe we nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta nze zizino zindese era nvudde masaba mu kyakwe kinyongera essanyu bannange nga mbasanze mu mbeera eno kwenese tugumbula ng'obwato mukama yeebala takyakuma ensinga etawanya maama era mpawo waliddembe kati kubanga n'abateebayuya obasanga bayaayana maama nga ne kuba kati ekola bwetyo abantu abakwetta amaanyi akazibwa balumbirirawo kyokka tulabye bannange awo nedda anedda kitala nnyo tulabye bannange awo nedda anedda kitala nnyo tulabye bannange nali mmanyi nti bwe ndikula neyambala ku mpaavu ndi balodi umwe twabagamba abayimbi bano bateekawo embeera nga mu butuufu naawe kennyini wooli osobola okugamba nti omusajja ono yatunulidde nze n'alyoka ayimba naye nga takumanyiko. Anyway, tukwaniriza nnyo Tempo ku Vocals Live olunaku olwaleero. Boka TV kwoli subscribinga, likinga, sharinga waka waffe tusobole okubeera mpozi nga ate tutambulira ddala bulungi nnyo webali kubeera mpozi nga ate obeerayo. Nkujjukiza bannaffe aba Century Properties abagamba nti batunda ettaka ploti amayumba ate ku ssente ensaamusaamu. Ploti osobola okufuna ploti manya abavubuka twagala nnyo okutandikira mu kinene. Totandikira ku kinene, tandikira ku kitono, ekinene kijja kujja. Ploti 4 ku 2, 5 ku 5, 5 ku 10 oba kisegeera ojja genda okula bulungi nnyo. Kati nno bano bagamba balina ploti tandikira kakadde kamu. Ploti tandikira kakadde kamu bannaffe aba Century Properties basangibwa Namugongo wali eri osobola okugendawo oba n'eri Essonde naye osobola okubasangayo balinayo office zaabwe. Kuba ku noti 7 noti 9 noti 7 noti 9 84 3 24 ojja kubeera mpozi nga ate obafunye bulungi nnyo. Lako olwaleero tuline mwana mulenzi Mugerwa Sali ne dala manya agomanya 3 omukunja okay Mugerwa bavuzeeko sijja kweyanjula nnyo onyanjudde wekitibwa neyanziza onyanjula eri abatuuze wano mu studio wendi ku mukutugo era nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi ate nenakuwalira wamu n'abo abali mu buzibu kuba ensi kyatutonderwa tulina okufuna ebirungi ate n'ebizibu nti awali omukka tewawula muki tewawula muliro tujjira mu miranga ate era ne tusiibula mu miranga nga bulijjo yenze omukunja Mugerwa Muto wa Paulo Kafeero yennyini munabbeere munataata ate ngaze mugalanda naye gwe mwana gwe wayambala ebigambo bya mukulu byonna toni yonna buli kimu n'okitwala ekisoboka okuba bwe kityo olw'ensonga tetuli ba musaayi gumu tuli muli banda emu kiba kizibu ebintu bitambula bitya yaŋŋambanga yinza ganze nkuzaala nga tufaanagana nnyo ebintu mu nsi tuli balamu tubeeramu ne tulya ne tunywa tuba n'embeera ezikola ki ezitunyigiriza ziba ezichallenginga mu bulamu tebibulamu naye waliwo ekizibu kye nnina ekinene nnyo kyensaba kyobola bantudde wano mu studio ku mukutu nga nsaba abawagizi abatuuze bonna bannayuganda ab'ebweru abaawa abali bafaani bonna abamuganda wange Paulo Kafeero bonna bamwagala kino ekizibu kinene naye mmanyi bwe tukwasiza awamu bagamba agali awamu egaluma ki egaluma ennyama basobola gaana kuba ndabye abantu bangi mubajunye abantu bangi mubadduukiridde naye ate sereebo wammwe maama waffe yennyini omugenzi y'ensonga enkulu maama oyo yamuyimbako jjukira ffe twabonaabona na maama waffe yatubeererawo bwe twazaalibwa ne tulekebwa eyo
ofuna bulungi ng'obimanye ebyalo nti oli yazaala n'akola ki nga akayimba akasega mbazaalamu ne mukola ki mbalikeeyo naye maama yafaayo nnyo olaba nti Paulo asomako banatongo bonna bakola ki basomako kakati nze ate oluvannyuma saafuna mukisa gwa maama kuba yafa ndi muto nnyo nze nafuna mukisa gwa Paulo era Paulo nakulira mu mikono gye namperera paka we yakola ki we yantuusa we nakola ki we nakoma naye tasike gye yandikira oba omulimu gwe yandikira ogwali yali agala okukwasaganya nga ne gusooka gugaana kuba tayimu gye yali agala okukoleramu ewa akaseera ako n'okukwasaganyizaamu ensonga eyo obulwadde bwe bwajjiramu ne bukola ki ne bumuluma Paulo obulwadde bwamulwalwakuoko kubanga bwamuluma naye nga tayagala kulaga bantu kati wano okuzitowa nga wulya bugaanye kwe kugenda ebweru gye yamala emyezi gyalinga 6 ne bakola buli kimu naye era lwakumawo ne bumusinza ne bukola ki ne bumutta naye mu piriyodi eyo twanyumyanga ku nsonga eyo kati ogwasemberayo ddala ensambya ng'alaba kiganye nga bw'omulimu ogwannimye okukola gwe saamanya singa nagukolera mbudde obw'emabega gwe naye nsaba simanyi ekyobugagga ky'oba mu nsi muno sijja kufa oba ofunye ssente obuzimba ebizimbe byo oba biki njagala onkolere kintu eki kimu kyokka ekyobugagga kye njagala onkolere mu nsi muno jjayo maama waffe ne bajjajja baffe obateeke wali wenguza e Masaaba wali e Masaaba kuba liri ttaka liriko ekyapa era nange awe balinziika kuba Paulo yasaba nnyo muziika mu ttaka lye for security nga omanyi kibba ttaka mu nsi omanyi bakusangamu ng'amalaalo mwegali kizibu nnyo oli eggawandika n'agamba nti wano wange gamba nze bwe mbanga nzaayi nga ddala obulwadde bunsinziza amaanyi emuteeka nga naye ofubanga nnyo maama wange omugenzi Fulomera nannoze oba maama waffe n'omujja wali waali we bamutunda n'omuteeka wa e Masaaba ne bajjajja tojjangayo omu Mugerwa alaba Boka TV ajja kwebuuza abagenzi babaziika wa abagenzi alaba Boka TV bonna abagenzi babaziika mu tawuni kansi Nkokonjeru seera ebyo nga tawuni tennakula kyali kibanja kyali kinene ndoza yikazi zaalinga 3 maama we yali yagula kyali kibanja kye nenga yagula mu tawuni awe Nkokonjeru ku mabbali ne bingi nti ensi egenda ekula ebintu ne bijja bikyuka ebintu bikyuka bitya otyo maama waafa walijjukira waliwo obukojja sisibwe sayidi ye kati nze nali muto nga ndi kabbebi era mu kufa kwe yagamba Paulo yagamba kakoosa omuseemu kwotandisika Paulo yakakuba nvuuka munange eteepu yasooka nga yakafuluma era maama wange fulumi wulira ennyimba ezo yaziwulira ku kitanda Nkokonjeru nagamba omulenzi oyo yayimbye ebintu ebyo nga sisuubira nze nazaala omwana oyo era mu biseera bye mu kulwaye kuba yalwaye Nkokonjeru yamalayo ndowooza omwezi nga mulamba ku kitanda yamuyita n'amugamba ondekeranga onkulekedde omwana ono ofuna bulungi gwe omulabirire kuba ndaba kati olinga avuddemu wezibaawo ezimusomesa musomese wezitabaawo muwe ekyokola ki ekyokulya entaana gye yamukola ki gye yamusibirira ne Paulo yali atandise okufuna Biden ng'ali mu makola gitasingazi ngera yalimu ow'amaanyi kibiina kukikola ki kwekitambulira kati ekyo ekibanja kyaliwo nga kinene maama wange n'amugamba ekyo ekibanja nakyo nkimulekedde mukyeyambisanga kyalingamu n'abitooka ebiseera ebyo kayinja ono gwe bakolamu omwenge omuganda ebiseera ebyo nga bagukola nnyo era maama kwayimiridde ng'alina mpozi ne ka woteeri awo mu tawuni Nkokonjeru kakati ne kijja kisigalamu kojja wange kati Paulo mayibi yali abikwata mpola nga tasobola nabba mabyansi n'agamba kasita ekibanja gye kiri kibeeryo kasita kojjanga yasigaddewo ng'omukuza yasigalawo nze nali ngenze mu mikono gya Paulo kati nga yaliwo kojja aliwo mu kibanja ekyo okukirabirira okukikuuma bambi yatunda kitunde yakitunde era saamanya gye yakwata tetwamanya paka temuddanga mukola kojjamu era mu kutunda okwo gyali yajja n'alabika naye mu kutunda ffe tetwamanya nti akoze eki atunze kati najja atunda newabaawo ettaka eyakola ki eyatwalawo kati we yatwalawo ne tujja kati Paulo yalina ebibi nga tayagala nnyo kulondoola ekijja kyo kati we yamanya nti bali batunde n'agamba kati tasika oba omulimu gwe nnina kwe bajjawo bantu abo mbatwale oba mbagulire we nsobola obbateeka oba mbatwale wali e Masaaba kuba yali amaze okuggulawo kankubuuze kojja wamwe amaze okutunda teyalekawo wadde akawugiro omuli ebijja wonna n'ebijja yatundiramu endagaano gye yakola yatunda
wonna n'agamba abantu bali bajjawo ne babakola ki ne babazze walala kati ye Masaaba waliwo kojja wange mulaba muleta muloddokayi naye yafa alina ettaka era nga bali wiringaga nti bajja babatwalewa babatwale Masaaba kakati nze neŋŋamba tugenda bateeka no Paulo bakoze eki weyeebase kuki ku ttaka yenteseganya ekola ki eriwo bansabye ne baŋŋamba oba kisoboka tubateeke wali awali kojja oba kisoboka tusobole tubateeka wana wali Paulo kusinzira enkiriziganya nga weneekola ki weneebeera kyokka tuddeyo emabega wali eri kojja atunze mwe muli awo Paulo naye abadde tannamaliza mulimu gwa kusengula kankati kojja watunda jjukira kituliko distance bwe tubeera Masaaba eno Nkokonjiru waliwo ndowooza mayiro nga 4 okuvaawo mu Nkokonjiru tuuka wali Masaaba kuba main town ye Nkokonjiru gye twalanga town yaffe era wotuuka awo bojja onobuuza nti kati ngenda wa Kafeero tandikiraawo kati ffe tuli Masaaba bano mama bali wano emolajji mu Nkokonjiru town council olukikyali kibanja tennakula kati baguzeeguzeewo abantu bonna nanyini ettaka ku ssimu yange aŋŋamba jjawo abantu bo twakola ki twagulawo njewo abantu bammwe era yanguzaawo yansuubiza nti abantu bano balikola ki balivaawo nfuna bulungi yakola bibye yapalanasi n'akola ki n'agenda ye muntu go atakyalina kumulamwa kankitwale bwintu sijereze nenga ye muntu atakyali kuki gwomuntu gotosobola ganti leta y'omutwalo tukole kiki tukole kino ngoma nti ebintu ebyo bitunde byabafu era ndoza tebiggwa sente yazikola ati yakola bwati era nasigala mu nsi bwatu kati abatulaba ku Bokati TV tuline mwana mulenzi Mugerwa Sali muto wa Kafeero nzirya Kafeero ndiyongerako because nti nze mbala bali mu kifaananyi kyekimu the issue is ekibanja kya maama waabwe ye ne Kafeero kojja waabano yakitunda ate n'atundiramu n'ebijja bya maama waabano ne baganda baabwe si bwe kiri baliwo bajjajja abazaala maama nabaawo bakojja nabaawo omwana omuto nabaawo ne maama nabaawo n'omulala awo baliwo abantu ba mirundi 8 so kakati nti by that time we babaziikirawo ensi yali tennakula ne kati Nkokonjeru ekuze efuse town council bagala kusengula bantu bonna ebyo oba tebasenguddwa bagenda bazimbako oba okubasenda kuba bagula waba otegeera kati ettaka tetuli mu kunoonya ttaka tetuli mu kukola ki okitegeera tetuli mu kunoonya nti tunoonya ttaka wabula twagala kusengula ebijja ebyo tubitwale Masaaba ewa Kafeero oba kitegeera olw'ensonga nti batundawo ne yatundawo sente nadduka nazo kojja waabano kati gwali ku Bokati TV njagala ensonga eno gitegeere bulungi kozi gye tuliko kozi ya kunoonya sente tusengule ebijja ebyo bidde wali we baziika omugenzi Paulo Job Kafeero. So kakati before we continue njagala okubeera mpozi ngambako nako Shaoni Bakungu ogamba otya Zainab bint Ahmed nkubuuzaako nnyo Bia Michael Rita James Baligeya Hawa Hajara Nagujja Imenance ogamba otya ate mpozi n'abalanja genda mbako mpola mpola mwenna tubasaba tulina omusajja waffe ali UK bamuyita Richard Serwadda naye tukubuuzaako nnyo enensonga nawe tukusaba obeere ng'ojingira mukko osobole okubeera mpozi nga ate oyamba tusobole okubeera nga tujjawo ebijja by'omugenzi. Mugerwa tugenze ku issue eya nti omusajja akubira amasimu. Omusajja nkubira amasimu nanyini ttaka kati yagula simu bukyamu simu bukambwe akuwadde n'obudde ampadde obudde myaka mingi kuba yagulawo nga ne Paulo nyini tannalowooza nti akonaki anaafa kati ezensonga nga Paulo yalina ziyimiriramu nti lwaki Paulo teyaziyimiriramu Paulo yali kyaliko yensonga kati n'agamba naye unjije ninofuna olukusa eri ebukojja wange okuba nti bonna mbateeka wali wenkola ki ku ttaka lyange tebamukaluubiriza
bamugamba naye nga omanyi nti abantu ab'obuvunaanyizibwa abalina kino abalina kino abalina kiri essaawa gye yali ayagala okukoleramu ensonga eyo ng'alaba ate ayagala gikwasaganya ate kwekuzaawa gwe n'akola ki n'agenda kiba kyamukwatako naŋŋamba mbadde nkusaba onnyambe by'obugagga by'olina okunkolera mu nsi muno kuba tufa mibiri emyo gye batukola ki giraba jjawo abakadde bali obatwala e Masaba y'emyaka 15 gye mbaddewo nga ndi mu kwesetinga noonya obuki naye nga omanyi eby'essente za wano kino ebigwa bitalaga okyawumbawumba ate kino ne kiyingirawo tubadde na ntalo za famire tubadde na biki oba owumbawumba kino ne kikola kino kiyingirawo oba okyaliko ekyo ate n'owulira nti waliwo atwala ettaka mu kyala ate n'osooka oddukako mu kkooti okulwanyisa ensonga ezo nfuna bulungi kati n'obeera nga akasente zikuyita mu ngalo bwe zitezigenda buki zigenda bugenzi naye nga mbadde nsaba nange ninawo akatonotono kenkola ki koyinawo ng'era nsaba abawagizi abatuuze bannayuganda nga wogambye n'abamerika bonna era mukulusula neyanzeeke bonna bano kati nga wowidde ono kampuni y'ettaka Century Properties bonna bayi kampuni sobola kinoomu ateekamu kamu ye muganda ne woba nga olina mutwalo osobola okugamba nti weeguli oba nina 2 oba nina 3.5 kozi yonna ya sente mmeka ze tunoonya tubanga mbala ekintu ekyo nakibala nakyo era ngenza okujja ku mpewo nga accountability y'ogwo omulimu weeri mbala miliyoni 6 wembanga nyigiriza nnyo nga kikoze mu bufunzi mu mbeera y'ekyavu miliyoni 5 nenga kubanga waba okibala nti wateeka okubawo amakeesi wateeka okubawo omusenyu wateeka okubawo broka wateeka okubawo seminti n'aba n'asimasibaaleba ogenda byesimira wabaawo emikolo gy'ennono babasengula kiro tova eri n'okola ki n'otwala wabaawo emikolo gy'ennono ogasimaye n'ogula kino wabaawo embuzi wabaawo enkoko biki byonna ebyo ate mulina n'obbakuuma kuba baŋŋambye ekyaggwe temusaaga gattako transport anakola era security kuba ne wogamba oli nti nsengula bijja abadde anaakusala emitwalo oba 3 zeyongeramu atwala bafu emmotoka kati unoolabanga ekintu kirimu omulimu gw'amaanyi kaliwo akasente nga keetaagisa kati gattaka abanaasima biki ebyo eri gye biraga kati omukulu anaasengula gyosanga ng'omuntu yennyini kubanga njogeddeko n'abamu nakafuna abantu nga 3 teri akugamba nti ngenda kusengulira kakadde era bugamba ojja kumpa 2 nemugaa tujja kuteesa ojja kumpa 3 bali mulengi bwe zityo naye nosirikano nga tujja kuteesa sibayisa abe sibaddamu mugaa tujja kuteesa kuba abamu olusi bankubira amasimu naye nga mbadde nsaba bannayuganda nsaba kinoomu muyambye abantu b'ensi abantu muyamba kukikwata ku Kafeero ono maama gwenjayo ye maama waffe azaala Kafeero ye maama waffe azaala Kafeero nze nzigalawo nze nsembayo ekijja ekiriko abantu bameka abalina okusengulwa 8 bonna beebukojja bonna beebukojja kitegeeza bonna maama yali agambye bazibba bateekaawo bonna kubanga era maama ye yabafangako nga yabalima yabakola ki yabakola nekubeera ebiseera bya maama binjuka nga ndi Katonga bateekako n'ebimuli ng'era amalaalo galiko ebimuli gonna gali ki ng'era yagalinako obuvunaanyizibwa. Ogambye maama yafanga Kafeero yakakuba luyimba ki? Yali akakuba muvubuka munnange. Ekitegeeza maama teyali na kusente za Kafeero. Yali yakafulumya muvubuka munnange teepo ye yasooka. Era ye teepo ya Fact Paulo yali n'omukisa. Ye teepo yasooka ye teepo ya Kyankalanya ensi era yamuwe ekkubo. Yatambulirawo nga olaba omuntu wanafulumya teepo n'etekolerawo. Era yaziwulira ku leediyo ng'ali ku kitanda bazimuleetera. Naye ng'abantu bonna tebakikiriza nti yaziyimbye. Nenga mugamba mutabani we yayimbye teepu eyali muvubuka munnange yatuma muvubuka munnange okuli ebizibu by'ensi ngenze nene pima okulaba wembituuse n'okutunula gye basiraba Kafeero n'epimyemu okulaba gye mbituuse n'okutunula ezo endimba zonna abakazi okuwaza abasajja kwaliko Victor kuliko Saawa ya Walumbe bananga mazima ddala awalumbe kyali bwe rutyo ezo zonna zaali ku teepu eyo deni yanyuma nnyo kuba yali nnungi yagisenzeka bulungi ye maama ye teepu gye yamulika nayo ku nsi teyali ako ku nnusu ye wadde neegi kuba yali yakafuluma nga zikyalina ku leediyo zitunka tannakola na kiyita sho Mugerwa Aboka TV agenda kwebuuza Mugerwa ng'olutalo alulwana yekka talinayo baaluganda otyo webale kubuuza wenjijidde omuntu asobola kuva eri najja buzi era wajjidde amala kutunula mabega n'alaba nti eri
kikoze eki kiganye siba tiga nti tebaliyo gye bali abatonotono sigamba nti sikolagana nabo sigamba nti nze nkola byange sigamba naye otunulamu omuntu nomugamba nagabanange simanyi wetugenda nantonga aliwa bakoddomi baliwa bayambeko gyali gye bali abo gyali naye era omugamba nagamba kinja kubeerawo oba baalokoka amanyi abantu bamanyi okugamba ffe tuli balokoleyo tebitukwatako niweerabira bajja mubuuza nnyo kubamuziika wanga tamanyi talaga talina nawaasonga lunwe babeerayo naye n'omugamba kuba ekintu oba okitwalidde ebbanga era nga mukyogeddeko ebbanga ddene ogendwanga banno reaction yaabwe ki ntono ngolaba era okufaayo kuki kuba kutono ogamba naye mbutuufu ensonga zino ate mulova bazirekera nze kanzikwasaganye bwe kusalawo nziruke eri abantu abatuuze baffe bannange mutuyambe munyambe mbasaba munyambe nsengule mukadde wange omugenzi Fulumera nanno zinalumansi ne bajjajja bange bonna abali awo ne bakojja mbateeke emasaaba awo nja emasaaba wogenda obbateeka ditaka ly'omugenzi Paulo Kafeero kitegeeza yaleka azadde abaana abaana abo bakimanyi nti ogenda kuteekawo bajjajja baabwe waliwo okubeera nga bakabateekawo ate nabo ne bagamba bijjeewo ate baki okitegeera siina buzibu era olw'ensonga era waliwo eyambuza ensonga eyo era muntu wavunanyizibwanga ggwe naga sobola kuba right now ebyo ebintu si byange by'abaana naye tosobola kufuutuka eri n'okola kintu nga tokoze eki tobagambye era nabagambye ne bampa omuki ne bampa omukisa bakuwadde woyina okuteeka nti teeka wano taata angamba era Paulo talinga wali kyemmanga ne bampa wali kyengulungulu nga wali awo akayumba akayumba ketwatandikiramu omanyiyo ketwasookeramu ako awo sebiri ettaka yaliwuliramu akayumba we twatandikira ddala okubeera nga tetunagenda matiribo neeri wansi awe twatandikira obulamu bwaffe akayumba kati abaana bampadde mu mbiriizi awo nzidira obukojjo bw'obujjajja bwabwe tebasobola gaana kuba oli yazaala ki yazaala kitaabwe ekyo kintu kiba kyawufu nnyo abaana beefuula sebo batabuka agamba ono ekinaavaamu nga naye agamba era kijja tuyambako for security purpose kuba nti tebabba ttaka liguma teeka abantu baffe bakole ki saabasanzeemu buzibu saaga nti oba bayombe oba banyiize mbabula gambe tewali buzibu oyo jjajja ate nga bamumanyi kubanga taata waabwe yabatwalangayo okukola okulongoosa ne balongoosa nga bateeka mu mmotoka ne tugenda ne tulongoosa abakadde abo nabagamba ono bwati ono yali bwati ono bwati era bonna nga abamanyi baali babamulaga bulungi. Tukyali ku Bokat TV mukulu Nancy Raswaibu ogamba otya nkubuuzaako nnyo ne mbuuza ku Mariam nawe ng'oli UK banaye baliganye waliwo ettaka eddala eryakojjeyo mu kyalo eddene era nabo baali bakoze eki baali bampadde ekikulu kubajja mu kanso kubatwalawa tebalina buzibu. Tubabuuzaako mwenna tuline mukulu Mugerwa muto wa Paulo Job Kafeero kati tukoowoola abantu bano wammanga bw'obanga omanyi tetulangira bw'obanga omanyi nti waliako ku ssente za Paulo Kafeero bw'oba nti wali omunyumirwa ng'onyumirwa ennyimba ze bw'obanga omanyi okulya ku ssente za Paulo Kafeero ntegeeza ki olinza okuba wasuubulanga music we n'omutunda wamusalanga ku CD wamusalanga paka na kati okyamulyako bambi beera wakisa obeeko kyoyamba tusengule abantu bano kijja musanyusa gyali abantu bano baleme kubeera nga babasengulanga ebinyole bayiikule buyikuzi zino tingatinga zijje ziyiikule zitwale ziyiwe eyiwa wa gye bayiwa kasasiro bantu babuvunaanyizibwa so kati anyumira music wa Paulo Kafeero abamwagala e Bulaaya abaali bakwano be mu nsi z'e Bulaaya ne wano mwenna tubakoowoola bambi mujje muyambeko Mugerwa Sali agenda kubanga abawe namba soko tuwe namba y'essimu mbadde okusookera nga sinnagigaba nsooka okwebaza nnyo mukulusula webale kufaayo webale kulumirirwa Paulo akulaba bafa mibiri naye abo myoyo bigiwa kyova abajja ne batuloosa emyoyo gisigala gikola ki gitambula n'abakadde bange bonna bakulaba bonna bali mu studio wano ali ku kamera mukama wange bonna bebazizza nnyo okumpa obukisa ogwo kuba tegusangika naye nga sinnagaba namba nkoowola nkiddamu bannayuganda mwenna mbwetowaze obw'ekitalo nnyo
banna Dubai, banna London, America, byonna Paulo yakolera yodda. Bonna bafaani be, bonna ab'emikwano, bonna bawulira banna Uganda muyamba abantu. Mama Fina bannaye. Mama Fina. Muyamba. Yamba ate guno omukolo gwa nnono. Mukolo gwa nnono gukwatirako ddala bambi. Nina mukama wange Samasias Meya Walukagga. Mathias Walukagga abayimbi mwenna. Oyo mukama wange mulaba tetujja kwawula abayimbi mwenna. Nali kati oli mutwala mu kikosho by'obufuzi. Meya. Aso kujjanga meya. Ate bonna ba town council. Bonna ba town council. Ate najjanga omuyimbi. Bonna ngamba koola. Bonna ab'enjawulo. Bonna sijja kumenya. Njagala bonna ab'ebutale, abasomesa, abasawo, bonna abataxi, bonna ate sigo buli kyolina kuba bagamba kamu ye muki ye mugacho wantu miliyoni webebulako nusu 10 tetusobola kuba miliyoni tewera kyonna kyoba osobodde twaniriza tusobole muulidde biru gyendimu tusobole okujjayo mbadde njagala ekintu kino at least ku nkomerero y'omwezi guno tunoonya obukadde 6 yesebo obukadde 6 nga tekuliko bigwate biraze eyo flat kusengula kuteeka wali abanajja okulya tebajja kulya banaalya kuyo mu kyalo tugenda kukola mukolo gwa kusengula zizana zigwa mu renji yajja sikola mikolo kusengula kutuuka wali eri kubazza wali eri kubasimira kubateekawo birala Allah alikola ki alibimalirize eyo mpola mpola naye nga inamba yange eri 07 40 0740 yatere empya ddala 0740 emu musanvu nyamwenda 54 jiddemu 0 musanvu 0 emu musanvu n'omwenda n'ataano mu mwenda n'abaluzungu basomereyo kasomere 0740 17 49 54 enamba eyo omafulira obuyambi alino wali waliwo ogambye 59 bagenda kubula jiddemu nzije waliwo enamba eyo katujiddemu bannayi mubeere kiriyanyo jiddemu 0740 0740 17 17 49 54 54 0740 17 49 54 yenamba kolina okunfunira. Okay. Oyo yabadde mwana mulenzi ate mpozi mugerwa sali muto omugenzi Paulo Job Kafeero gwe tubadde nayo nako olwaleero tuli mu kunoonya obuyambi obw'okubeera nga tusengula maama we ne bakojjabe obukojja actually bali munkokonjeru era nkokonjeru bali munkokonjeru town council by that time nkokonjeru yali tannakula era nga maama alinawo ekibanja kya yika 3 ne bwe yafa gwe yalekawo ng'omukuza oba omulabirizi w'abano kojja w'abano ye n'atunda ettaka n'agenda needigiza mu kudigida eyagula ettaka abagamba mujjeewo ebijja byammwe kuba byali mu ndagaano Abagaga batemyetemyewo bupoloti bagenda babutema kati ewasigadde we wali ebijja kati nga bw'omanya abagagga b'ennaku zino tebatya bijja time bw'eneetuuka jagamba mujje either muyikule mu bijjewo oba si ekyo museeteze muzimbeko ekizimbe kya kalina kati okutaasa abantu baffe tusaba mutuwodduukirire tusobole okubeera nga tukuŋŋaanya akasente obukadde 6 bwe twetaaga ennamba agikuwadde mukubireko bambi tukube abayamba tetukuba kufera enamba eyo osobola ogiteekako n'essente bw'osooka n'omukubya ajja kugamba nti ereeta mannya bwe gati enamba ereeta mannya ki amanya ereeta manya ga mukyala erimanya ga mukyala Sofia Nakanwaji ye mukyalawo mukyala wa Sofia Nakanwaji ye mukyala wa Mugerwa naye osooka n'okuba n'olyoka oweereza ssente olinza okubeera eyo nga gw'olina kampuni kalipiro tuyambeko ng'ojja gamba abaaye nze muleete buleesi mafuta ebisigadde mbikole oba okitegeera kampuni gye ziri ezisengula abantu nakyo kiba kituyamba buyambi okitegedde anyway okujjako ng'olinako akatalekeka akatalekeka okusookera ddala nti neebaza singa okwebaza ate nensaba mu nnyambe nsabira sijja kuvaano nga sisabidde nsabira okiiko kye twafunye
wiiki yekoze ekiro kuba nti yatuwa obwetwaze n'essaawa eno bambi tebannamuziika naye tusaba Mukama amukulembere byamusobako byamulamuze miki amulamuze mirembe. Muganda wange gyali naye Mukama amukulembere wamu ne bakadde bange bonna abo benjagala okugyayo emyoyo gyabwe oba ebisigalira byabwe Mukama amukulembere abakulembere byonna ebyabasobako abalamuze mirembe. Nsaba bannayuganda mwenna mubeere mirembe embeera benyiga ne beetanyiga nsaba obuwagizi bwammwe nsaba muyambe maama waffe muyambe maama wa serebu wammwe muyambe emyeyo egyo muyambe ebisigaliro ebyo bireme yisibwa bubi bisobola okugenda kubijja ebukunja emasaaba. Mukama abakulembere abawa omukisa nenziramu nti nakuwaliramu n'abo abafunye ebizibu era nensanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi atakumira mpeera abankumire mirembe. Tetugenda kubeera mpozi nga tetusukkawo wano eno nze SSENYONGA Nasha ali ku kamera ate okubeera mpozi nga kutuusaako ekifaananyi eky'omulembe Bokati TV kwe tuli ate mpozi subscribing sharing ewaaka waffe tubadde ne bannaffe aba Century Properties batunda ettaka ku kakadde kamwe namba nagikuwaddeawo nga ntandika osobola ogenda n'ogifuna bulungi nnyo nobeera nga ate osobola okubeera nga nawe weezimbira bagamba akeezimbira tekaba kato mubeere bulungi mweraba. Bokati TV neera.